Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. I just did it, yeah. I chosen Becky. Wachintu chenalaira ukwagala kate banya bakufanana empisa n'omutima ogw'olina mu mazima n'engulu ogisanira bawamuka mu kiro nkulwanira baby olinga otuso tw'okunywa obulumi ku mutima enno bwe nnina bulinzita bwe bukyanga sikulina yekwe mama yekwe my baby boo you're my lover lover yekwe mama yekwe nkulinomu you're my pen and paper, yeah, mama, yeah, my baby boo. You're my lover, lover, yeah, mama, yeah, cooling no moon. You're my pen and paper. Jagala, jagala nange bisimba yo. Era kumatira, twala mama mbazadebo. Nange kwagala, jagala nawe bisimba yo. Era kumatira. Omukwano gwonna wuba amaaso ninge yaziba ebirungi mu gwe nafuna yatoba nnyo ninge yalima kati kaboogere nga ninawe nalanira desitaino abalabe basasane nga ninawe wewendires dibetaino omulungi sana yegwe tata yegwe kibunomu yoma lova lova yegwe tata yegwe kulinamu yoma lova lova kati nkwagala jagala nange bisimba yo era nkumatira twala mama mbazadebo nange kwagala jagala nawe bisimba yo era nkumatira twala nange nemedebo bambula 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 balunja b'ekisa bambula 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 bakoza b'empisa nange bambula 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 bakoza b'empisa bambula 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 bakoza b'ekisa ninakwe nange ninange omulungi yekwe owange yekwe yegwe tata yegwe omulungi yegwe kati nkwagala jagala nange bisimba yo njagala era nawe nkumatira twala mama mbazadebo twala nange kwagala jagala nawe bisemba yo jagala nawe era nkumatira twala nange nemedebo amazima gali nti mukwano baiteko mulavu kale sibeera mwerufu bwenkugamba nti oba kale sobede kugwe okwagala ekikola kubali kiri nti mubona bejagadde mukwano oli omwaliro mukwano amazima nga tegulumira omukwano gwagonye giwadde munda abalala batadde bebyera kasitongambye woli abalala kubeera bire bambi bw'obanga woli manya nange wendi bw'obanga woli woli ebirala kamyera bire bw'obanga woli manya nange wendi bw'obanga woli
Lwaki omugole yakyusizza n'asobola okugenda okusala keeki. Oh baby, push me to the corner, take it slow. I wanna take it down to the floor. Push me to the corner, take it slow. I wanna take it down to the floor. Nazaliwa kukwagala, ndiyanjaga ntekere mu matala. Kona busa, kona matata. Akaluka busa sikawulira. Teka komatala. Akaluka shahira. Abadas. Design when we combine, we should achieve a fire. We go up with designing, Yambale needed my striking. The fire, you a lot. Eranga mu kaseera kano Sheeka aliko. Sheeka Muzaata ulira n'obubaka we yabawadde. Noteetooloola. Nabuuzaako bannange nga tuli mu mukola awo embikko ne mbabuuza nga kano akawala nga ako kakyalako bakantwalako ddi essaawa yonna weebale kutuukiriza kisuubizo ekyo Allah akwatireko. Famire kinene, famire y'abasimoogerera eno, alhamdulillah njagala kwongera kugumya kuba naawe tewagwamu ngwe wamala kunoonyereza n'otuuka ku kino ky'otuuseeko olwaleero. Famire walidiiniha, omukyala bamuwasa ku lw'eddiini. Famire zayogera ndi mwalimu Seeka n'abangomerera mugongo teriyo mujega ku ludda olwo. Bonna ne bwe bataba bamaseeka naye at least bonna basobola okusaaza eswala ku ludda olwo ddala. Oyinza okugamba nti watambudde kubi Musa. Twagala okwebalizaako Allah tuweebale kuba mwegendereza ng'ogenda okuyingira mu famire gy'owasiza. Musa tobeeranga bano abaaluno basajja bayitiridde si bakodo balwadde. Era n'owulira omusajja ng'anyumya n'abantu omanyiza ebintu by'abawala bano abawala omanyi bo si baagala kulya buli ssente. Omwana omuwala ddala yajja mu nsi muno oyagala alye ekikwata bya ssente. Era Musa sikulimba n'oyo Shahira tukumuwadde n'emikono ebiri akulabirire akufumbire akuyonje naye ekisembayo kyonna Shahira tukusingisa wa Musa alya ssente.
webali kugendera mukadde nga kekana akadde akatuufu abawala mugende mufumbirwe mulekerawo okwekoza ogaana okufumbirwa amanya abasajja sheeyi abasajja bayaaye n'abasajja bw'obagamba bagayaahi sheeyi abawala bayaaye omuyaaye yaani nje tukole ttiimu twegattiramu tunoonye omuyabayaayi tubategeere kale bwe tubanga ffenna tuli bayaayi kale abayaayi n'abayaayi tubeere tuwangalire mu buyaayi bwaffe inshallah naye oyo wolokoso bamusa yawasiza omukazi gwe wali badde happe ng'awasiza embuzi wali badde happe ng'akoza ligamba oyo wolokoso yadiba ebyo totunyumiza Shahira tetuli bede ekyo tukigadde tukimaliriza inshaallahu taala. Taata wange Muzaata yanjogeddeko nnyo naye omwogezi w'olwaleero ye mukulu w'oluggya Abubakar Mukiibi. Taata Jamiru Sewanya noono bwe twali tukula yali atusingako ku myaka naye ffenna ye yasooka okugulira mukazi w'emmotoka omukubireko mu ngalo nga Shahira alaba ono Kibuuka era bwe tukuzizza Shahira buli Lwakutaano atwala mukyala we out kati emyaka 17 era kakasa Haira akyafumba. Bano be bakuzizza Shahira kati bw'aba alina byakukubya akaama manya nti bijja kukuuma bufumbo wabula teyeetumiikiriza. Shahira otulabye ne bamaama bo tukulembeza ebintu nga bibiri mu bufumbo bwaffe. Ekisooka Qur'ani yetufuze tusaala ffenna ku makya. Musa bw'agaananga okusaala subuhi muyiira amazzi oba jangu ewa maama wa kubulire byakola okuŋŋamba okgenda ku muzikiti okusaala subuhi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kituufu nange ebigambo siina era kyenja okukola kwebaza nja kusooka nebaza Allah ow'ekitiibwa atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno. Alhamdulillahi rabbil alamiina. Mama, oh mama, mama, oh mama, 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 tosandika. Naye mbadde nsaba mukkirize akalabo kangaako sijja kababye yakabye dda nti ngenda mbadde nsaba mukkirize akalabo kangaako. Mbaagala nnyo 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 era nja kukola byonna bye muŋŋambye. Nja kwagala Ssemujju kubanga ndi shuwa nange njagala. Tulongera kalulu abaana mogeringalo. Amesenti. Hey! Owana mumulaba Shahira mumulaba. Mumwongera kalulu omuhano oyo. Oyo tubakubire ku bugalo abaana mbakubire ku bugalo. Kale oyo amufunidde ekyokunyola bakeya Musa gy'alimu. Aha. Omwami n'omukyala Bassemujju mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV tukole tubaagala nnyo.
Sawa ya fesoka ewede mkwano naye ngamba tesobola kugwa nga tetukutuusizaako voice note mami webale nnyo obubaka obwo bwe watuweereza n'otumira ne ku bantu bo leka tutaye voice note eno abatwebaza emirimu emirungi gye tuweereza wano eno ku Delta TV program Okwanjula n'Embaga. Mukwano Sharita nze senga press nalugwa Entebbe Bunono okusookera ddala nkwebaza mukwano olw'emirimu emirungi ennyo gy'ogatta ku ggwanga. Webale nnyo webalire ddala mukwano tusiima nnyo obuweereza obwo wonna ku TV ku radio na byonna by'okolera. Sharita's Hair Clinic nungi nnyo buli akolerayo asiima nti omutindo guli waggulu nnyo. Mukwano webale nnyo webalire ddala. Keep it up. Okusookera ddala ntumira abeddira endiga bonna gye bali tinze press nalugamba tumidde nnyo era mbaagala nnyo mu ngeri enjawulo ne nkutumirako mwannyinaze Kamya Lawrence awo Entebbe Bunono ne sisita wange Juliet Nakiyingi mukyala Ddaani nti mikwano mwekwasa nnyo Mukama talemererwa. Mukwano tuli wano eno ku Malakai Ecolodge era nga tugenda kubeera nga tugenda mu Bulango. Malakai Ecolodge kifo kirungi nnyo oba ojja okolere wedding party yo, wedding reception, graduation party, baby shower n'ebirala bingi nnyo ne campfire n'okulya ku kyennyanja n'okuwumulako rooms bulungi. Malakai Ecolodge eri Kitende. Leero Sharita's Bridal yanyambaza akateete jangu nawe tukwambaze. Tulina gomesi, tulina emishanana, tulina Indian sarees, tukola ku bagole, tulina salon massage, byonna bingi n'okusomesa abaana enviiri wali eri ku Nkrumah Road wako mekizimbe bakiyita Sal Complex. Ate era negamba nti City Bridals ayina gowns ennungi opangisayo gown emu nakwerako maize dresses za bwereere ku Kamukamu Plaza Ente Road eduka namba GF34. Amazzi okulaba ng'onywa award winning hill water kiba kitegeeza amazzi gano ga mulembe ga class gali pure. Kati kene Mulango bwe tukomawo tugenda nakifuma nkwagala nnyo. Okyalaba Okwanjula n'Embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hill Water, purity, nothing less.